Omuyimbi Best Vibes actually no ava wali mu King's Love ew'omwana mulenzi nga ate omuyimbi King Saha si birungi nno n'akamu wali ebitambula wali era nga ebiri mu kugenda mu maaso biraga nti nno abafangoni munnange tebamwisiza bulungi nno actually bingenda okubeera nga nkulagako ku maaso awo kosaate Dr. Jose Chameleone ne muganda we munnange ate Pallaso beeguddeko esaidi eno babadde mu kwesettingira munnange ate video shoot esaidi eno bampita Geminati sinza ku Geminati Yogi kansuke munnange nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba ku subscribinga osubscribinge kosaate n'okulayikinga video muganda wange naye nno kansuke munnange nkutegeeze enkya ya leero by the way teyabadde nnungi n'akamu ku mwana mulenzi munnange ate Best Vibes Best Vibes nno era nga wali kigambibwa abeera nnyo ne mwana mulenzi munnange ate omuyimbi King Saha ku show King Saha gy'abeera ali mwana mulenzi ono Best Vibes naye atera nnyo munnange ate okuperformingirako ku stage yemu ne mwana mulenzi munnange ate omuyimbi King Saha kigambibwa nti naye ali munnange ate mu King's Love wali kakati nno era nga kigambibwa wali nti abadde actually mbu ajjonkera nnyo munnange ate omuyimbi Alien Skin kakati nno tebyatambudde bulungi kubanga bamwisiza munnange ate si bulungi by the way nga boogezako bambi okulaba embeera bweti bwe yabadde wali ku fangoni esaidi naye nno ku saidi yemu mwana mulenzi ono wali yalabiddwako wali ng'ali ku kitanda nga boogezako okulaba embeera bweti munnange ate bwe yabadde ku saidi yemu n'ebibadde munnange ate bivaayo wali bye bino nno ebibadde nabyo bibadde bitambula wali ku mukutu ogwa TikTok kati abo bendabye abagamba mbuka blaza Best Vibes mutiitiizi mwabadde talina kwetonda olwaka video kakoze oba ke bakozaawo nga yeetonda agamba Alien Skin biki mwana nkozi nga temumanyi lutalo mwana omuntu yenna amanyi olutalo muganda wange oba kusalako owanika okitegeera era ka blaza nze Best Vibes mugezi nnyo mugezi mutendo obugezi omusajja oyo olaba nti mwana muto naye mugezi nnyo awo saawa eyo omuntu ne muba mu lutalo mulabewo gw'obadde olwana naye wakusalako oba olina okuwanika si kuba nti onafuye nti oba obadde values zo zivuddeko nedda essaawa eyo yaba in control aba akulina omusajja ali mu bantu 15 ali omu mwagala abeere ng'akola ki okitegeera ekintu ng'ekyo so abadde kyalina okukola kyekyo era kabulaza nze oli mugezi nnyo nnyo bano abakomentinga basi kakati nno kankongereyo ko wali ku saidi yemu nkyekinzeekoko omuyimbi Pallaso kosa ne Dr. Jose Chameleone babadde ku video shoot naye nina ekintu kye nneeyongera munnange ate okulaba simanyi oba naawe okiraba Mayanja family Pallaso Chameleone Wizo abantu bano munnange beeyagala nga ba brothers nkugambye beeraga munnange ate omukwano omulungi kakati nno kaso wabeera nga either nga Chameleone nga yali ku video shoot omanya nti ne Pallaso naye abeerawo munnange n'abaako ko ideas ez'enjawulo munnange ate zayogera awo okubeera nga bashootinga Pallaso ne wabeera nga naye yashootinga Chameleone abeerawo munnange okulaba embeera nga bwetambula basobole munnange ate okushootinga ekintu ekirungi nga boogezako okulaba babadde nga beesettingira munnange video shoot eno ne basooka ne beebongako nga boogezako okulaba mu katambi
Banange kansala wonna mulabira bannange akalungu kamuweranga ddala. Banange muleke kansala shining. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nja kubanga nkuwa update yonna enaaba efaayo munnange okwetooloola Pallaso ne Chameleone eside eyo. Kakati nno bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga gwe bisigadde byonna obitulekere muganda wange.